Soko buze kuba kulaba owulira otya for a moment. Abatulaba mwenna tuli basanyufu nnyo okubeerako wano eno nammwe mwasibye mutya muli bulungi naffe tuli bulungi twebaza Katonda atutuusiza ku lunaku luno olwaleero atuwadde obudde obulungi atuwadde omukolo omulungi nebaza Katonda. Olugendo lubadde lutya? Nkyemanyi temusobola kubanga mwabuzeemu ebiwonvu n'ebiko. Olugendo lwabadde lutya nga mutandika olugendo n'omulenzi wo? Olugendo lubadde luwanvu kyomanya byatandikira mu ssomero. Byatandikira mu ssomero letujja mpola mpola bwetutyo Katonda n'addamu n'atukola ekisingaawo netukwatagana. Bangi twesuubiza nga tuli ku ssomero netutatuukayo. Patience eyo mwagikola mutya ne faithful eyo? Kisa kya Katonda kubanga tuli balokole ze n'omwami wange tuli balokole. Katonda yatusasira n'atukuuma n'atutuusa ku lunaku luno. Moment ki gy'ojjukira eyalekuleetedde okwawukana n'omwagalwa wo? Sinnagirabawo. Ebbanga lyonna ly'omaze nga mudeetinga? Ebbanga lyonna lye tumaze sigirabangawo. Mwadeetingira bbanga ki okutuuka ku kino? Banga sitoneera. Nyinza okuba nga sijjukira bulungi. Okuva mu ssomero myaka emeka awo bw'oba obalabalamu? Myaka nga 7. Nga 7. Waaw, yoga. Sisobola kukuvaako nga sikubuuziza ku ddadde. Oli mukyala mulokole. Kyajja kitya okuba nga osobola okusalawo n'obeera mu ddiini eyo ate daddiwo yo si gy'ali? Tekyakukaluubiriza? Tekyankaluubiriza kubanga bagamba omuntu wakula yeesalirawo tikyayagala. Kati bwe nakula nange ntuuka emyaka egisalirawo neneesalirawo nga ndaba obulokozi kikulu nnyo nendokoka. Nina moment gye nsobola okukuvaako nga sikubuuzizza ku bimu bye nawulira nti waliwo daddi we yali atabuseemu era wakaabako n'amaziga omwana musajja wange. Kyabaawo tekyabaawo? Tekyabaawo. Byatambulira ku kaweweevu? Byatambulira ku kaweweevu. Buli kimu kye twamugamba nga musanyufu ng'akkiriza bukkiriza. Bugambo ki bw'osobola okumwebaza daddi more especially then n'omubeezi okuba nga yajja akyala the time ne mutuuka ne ku guno omukolo? Kanfukamire neebaza, simanyi oba nandaba, neebaza daddi wange omulungi, mwagala nnyo, njagala kimanye nti mwagala, ndi ku maviivi, njagala kimanye nti mwagala. Okutuuka wano akoze nnyo okulaba nga tutuuka ku kkula lino eno, atwagadde nnyo, ayagadde omwami wange, mwebaza Mukama amunjagalire nnyo. Abaana b'abayimbi boonooneka more especially girls, restriction ki ze yakuteekako? Mwakula mutya ewaka? Oba nkugambewo ntya simanyi na kumanya. Emboozi Kikomera yateekako nambwa nzijukizaamu. Kikomera that's katono tuyiseeyisizeemu. Kikomera twakulira nnyo mu kyaki. Twakulira nnyo mu kyaki, kyatuyamba nnyo obutazungazunga nnyo. Bigambo ki bw'ojjukira bwe yalatera nnyo okugamba naye gwe bulungi naye gwe kino bw'ojjukira bwe yatera okukomekereza? Topapunka nabeera mugumiikiriza. Wangi? Tokola ki? Topapunka nabeera mugumiikiriza. Watuusizza? Natuusiza ekiseera kituufu Katonda n'ansaasira. Neebaza Katonda ne taata wange okunkuuma okunkuza obulungi, ekyo sijja kireka mabega. Ebiseera ebisinga omwana akulutse gy'abadde mu comment section abantu nga baagala okumanya ekituufu. Ye taata wange mukulu wange yali Eric. Ebyembi Mukama yamuyita. Tandikira wali mwami King Michael ye taata wange owaddala ddala. Mwami King Michael ye taata wange owaddala ddala. Era nze yali adda ku Eric omugenzi eyafa. Abantu balowooza nti munnange King Michael yakuzaalira babagamba musajja mukulu okubanga munnaaye omwana w'omukulu gwefasiboli owasizza. How old is King Michael? Taata wange neebaza Katonda amutuusiza ku myaka egyo gyonna gy'ayina oba emeka, naye neebaza weebaza kuno kuba bangi baagala ogituukako naye tebasobola. Naye mwami mukulu wa buvunaanyizibwa kyemmanyi. Ebisinga abazadde waba n'obukwakulizo eri
abasajja bemalaga bataata oba family talina bukwakulizo bwe yaliko something like that. Bukwakulizo butya nti ebiseera ebisinga baba n'obukwakulizo oyinza oba olina kyoyagala ate nga lyagamba kyagala. Ekyomukisa omulungi buli kye nali njagala naye kyeyagenderako naye ate nansitula busituzi n'atuyambako okulaba nga tutuuse wale. Okay. Thank you so much. Sisobola kuva wano nga sibuuziza ku mwami. Omwami, welcome to Celebrity Life for a starters. Tukwaniriza mu nsi y'abamanyifu kuba bw'owasa omukyala muwala wa serebu naawe ofuuka serebu. Owulira otya olunaku nga luno oba ekkula nga lino lyotuuseeko? Soka abakulaba oyanjulire amanya then notubulire how you feel. Abatulaba amanya Lukulu Anthony. Okay. Sokera ddala nebaza Mukama Katonda asobodde okutusobozesa okutuuka ku kkula lino ne mukyala wange Gloria. Yeah. Nebaza Katonda nti mu lugendo lwonna gy'atutambuzizza Gloria abadde wamu nange. Wow. Era nga mukazi yangamye mpaji nno mu mbeera zonna. Mpaji mu bulamu bwo. Yes. Very young girl nenga ate mpaji mu bulamu bwo. Kubanga ye muntu asobola okukola statement n'ekyusa obulamu bwo mukyalo n'okola. Statement kijjo jjukira yakyusa erimu ebibyo. Statement gye njjukira nali sera kuyimirira ku kigambo kyange. Naye myamu nangamba beera wa mazima mbeera zonna buli kyokola naye ekyo nakitambulirako mazima ebintu bikyuse. Wow. Buli kimu nekikyuka mu bulamu bwange. Okay. Yeah. Then nebaza ne taata kubanga bwe twatuukayo okutwala ensonga eno ey'okubanga twagala okuzaalibwa mu butongole bambi yanjagala ng'omwana. Teyankaluubiriza nti oba onaava mu ki kukubuuza bibuuzo okukola ki wabula yabuuza kimu mwagala nakugamba yateekawo okwagala mu mbeera yonna era abadde mpagi nnyo okulaba nga tutuuka ku ssa lino tolawa. Okoze otya okubanga muwangadde okuva mu ssomero kuba emboozi y'omukyala alaga mwatandikira mu ssomero temwafunako momenti y'okweblokinga ku WhatsApp? Okay. Twatandikira mu ssomero ya kituufu era twafunako momenti ya kweblokinga. Ate sisuubira nti eyinza okubaawo kubanga olaba yalemwa okubeerawo mu kaseera kali emabega ate kano netutuuse sisuubira nti esobola okubeerawo. Okwesiganga namwakozesanga mutya? Kangambe ekisa kya Katonda ekitukuumye okubanga tusobola okubeerayo ebbanga lyonna nga tuli ffenna. Nzo bagamba kubanga tekiri mu buyinza bwange. Bugambo ki bw'osobola okugamba Gloria nga tumaliriza nga signing out ku luno olunaku ng'olulungi bwe ruti nga tubaagaliza obulamu obuddako obulungi? Ebigambo bye nyinza okugamba Gloria omukwano nkwagala nnyo era nkwagala era nzize nkwagala ebbanga lyonna. Nkwagala nnyo paka kufa nga bwe tulayidde bwe kuli twabula. Owulidde bano tetugenda abenyuma banayo onyumye banayo kubya kiranjeri lwaki dresscode eno gyewasize okwambala ku mukolo gwa muwalawo? Dresscode eno bulijjo ngiraba naye nga ngamba nijambala ku mukolo ki nengamba kanzitereke yambale ku mukolo gwa muwala wange ng'atwalibwa. Abantu bandirowoozeza nti oba bandiyambadde amasuuti n'oyambala engoye ez'enjawulo. Amasuuti tugabaddemu mu kyaki. Tuvudde mu kyaki nga bagenda mu bifaananyi naffe ne tukyusa. Ate tukyusa tulina engoye nyingi. Michael, muwalawo kino kintu kyokoze olunaku olwaleero ekyokubeera nti omugabye kitegeeza ki eri ggwe nga taata? Ekintu kino ekyokuba nti nga muwala wange kitegeeza ebintu bingi nnyo mu bulamu bwange. Kitegeeza nti Mukama Katonda obulamu bwatuwadde owangaala otuuka ku birungi. Nekiraga nti abayimbi abantu baleke kudda eyo olowooza nti abayimbi
si bantu abayimbi nange tuli bantu ng'abalala era omuyimbi asobola okufumbiza omwana era okutasubula kwafumbiza omwana n'abantu balina ekitiibwa batuteeka ng'abayimbi naye nga naffe tulina families gye tuba taata wange wamulaba maama wange omulabye abaana bange obalabye embaga yindi ate olina bitiibwa kitegeeza nti omuyimbi teweeyonoona omuyimbi beera nga buli ssaawa olisoba kubanga abantu bakwagala olisoba tetondabangako nga bantu tekulabira galalagala bitiiyo tegeeza omuntu ayamaiko omuyaayi so kyebaliza Katonda yapangaziza okulaba nti atuuza ku kino olaba nti muwala waffe agenda abantu zobi abantu abanyambadde ennyambala y'Ekinigeria bano abantu owangaala nabo wano oba embaga yeyabaleese okuva gye bawangaala nabo abantu bange ate n'ekirala abamu bavudde South Africa bavudde London Denmark kubanga bategedde omukolo gwa King Michael lisobola butagubeerako era mbebaza nebaza n'emikwano gyange gyonna egimbeereddewo ku mukolo guno mikwano gyange egisinga gyekikoze omukolo guno sijja kumenya binnya naye abasagga bange mikwano gyange bayimbi bannange bambeereddewo era naye nga bembadde mbabeererawo era nkyababeererawo omwaka guli oguwedde gwali gwa masiga olwa mutabani wange ye Katonda n'asalawo guno omwaka tuwe essanyu okola abantu badde essanyu lya muwala waffe atwaliddwa tulina konsati nga lumu Augusiti alengeeza abantu b'e Canada nga October nga 9 beeyonzera e London so omwaka guno namusabira Katonda mulongofu gye tuli mpawizaamuko ne muwala wo katono nnyo ne mugamba dadi we yakuguluminga atya ng'okyali buto atugambe mbu yakuliranga mu kikomero naye ng'omugamba teweepapaanikandiko bintu by'abasajja obudde bwe bujja nakimugamba noga Gloria obudde bwe bujja kujja tebakutwala abavubuka abana ababuukabuuka era nammwe abaana bawala abalenzi ne baana balenzi temweyonoona buli omu aba ne tayipu ye na time ya Gloria ali kucelebratinga dadi ali kucelebratinga so time okusoma kirungi amasoma otegedde n'okuwuliriza abazadde nawe bale kukula bulungi kubeera naye omwana oba afumbiza omwana how old is Gloria wali omubuuzi agenda kubeera mukadde waffe omusumba Everett Mugalya agenda okutukulemberamu bana the venue. So next we shall be way to organize ourselves and usher them in.